Essula y'e16. Mukama n'ayogera ne Musa batabani ba Alooni bombi nga bamaze okufa bwe baasembera mu maaso ga Mukama ne bafa. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni muganda wo obutamalanga gajja mu watukuvu munda w'eggigi buli biro mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku ssanduuko, aleme okufa, kubanga n'alabikiranga mu kire ku ntebe ey'okusaasira. Bino Alooni by'anajjanga nabyo mu watukuvu, ng'alina ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Anaayambalanga ekizibawo ekyo ekya bafuta ekitukuvu, era anaabanga ne sseruwale eyo eya bafuta ku mubiri gwe, era nga yeesibye olukoba olwo olwa bafuta, era ng'atikkidde enkuufiira eyo eya bafuta. Ebyo bye byambalo ebitukuvu, era anaanaabanga omubiri gwe mu mazzi n'abyambala. Awo anaatwalanga ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri embuzi ennume 2 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume 1 okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye. Awo anaatwalanga embuzi zombi n'aziteeka mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamo. Awo Alooni anaazikubiranga obululu embuzi zombi, akalulu akamu ka Mukama n'akalulu akookubiri ka Azazeeri. Awo Alooni anaayanjulanga embuzi egwiriddwako akalulu ka Mukama n'agiwaayo okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Naye embuzi egwiriddwako akalulu ka Azazeeri eneeteekebwanga mu maaso ga Mukama nga nnamu okumutangirira, okugisindiikiriza eri Azazeeri mu ddungu. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye, n'atta ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe. Awo anaddiranga ekyoterezo ekijjudde amanda ag'omuliro ng'agajja ku kyoto mu maaso ga Mukama, n'embatu ze nga zijjudde obubaane obwakaloosa obusekuddwa ennyo, n'abuleeta munda w'eggigi. Awo anaateekanga obubaane ku muliro mu maaso ga Mukama, omukka ogw'obubaane gubikke ku ntebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa, aleme okufa. Awo anaatoolanga ku musaayi gw'ente ennume n'agumansira n'engalo ye ku ntebe ey'okusaasira ebuvanjuba, era anaamansiranga ku musaayi mu maaso g'entebe ey'okusaasira n'engalo ye emirundi 7. Awo anattanga embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi ey'abantu, n'aleeta omusaayi gwayo munda w'eggigi, n'akola omusaayi gwayo nga bw'akoze omusaayi gw'ente ennume, n'agumansira ku ntebe ey'okusaasira ne mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Era anaatangiriranga awatukuvu olw'obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri n'olw'ebyonoono byabwe, ebibi byabwe byonna. Era bw'atyo bw'anaakolanga eweema ey'okusisinkanirangamo ebeera nabo wakati mu butali bulongoofu bwabwe. So temubanga muntu mu weema ey'okusisinkanirangamo bw'anaayingiranga okutangirira mu watukuvu okutuusa lw'anaafulumanga ng'amaze okwetangirira ye n'ennyumba ye n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Awo anaafulumanga eri ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama n'akitangirira, n'atoola ku musaayi gw'ente ennume ne ku musaayi gw'embuzi, n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto enjuuyi zonna. N'akimansirako omusaayi n'engalo ye emirundi 7, n'akirongoosa, n'akitukuza okukiggyako obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri. Awo bw'anaamaliranga ddala okutangirira awatukuvu n'eweema ey'okusisinkanirangamo n'ekyoto, anaayanjulanga embuzi ennamu. Awo Alooni anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi ennamu, n'ayatulira ku yo obutali butuukirivu bwonna obw'abaana ba Isirayiri, n'ebyonoono byabwe byonna, ebibi byabwe byonna, n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi, n'agisindiikiriza mu ddungu mu mukono gw'omuntu eyeeteeseteese. Era embuzi eneesituliranga ku yo obutali butuukirivu bwabwe bwonna, n'ebutwala mu nsi eteriimu bantu. Kale embuzi anaagiteeranga mu ddungu. Awo Alooni anaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamo, n'ayambula ebyambalo ebya bafuta by'abadde ayambadde ng'ayingidde mu watukuvu, n'abireka eyo. Awo anaanaabiranga omubiri gwe n'amazzi mu kifo ekitukuvu, n'ayambala ebyambalo bye, n'afuluma, n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ekikye n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'abantu, ne yeetangirira ye n'abantu. N'amasavu ag'ekiweebwayo olw'ekibi anaagookeranga ku kyoto. N'oyo ateera embuzi eri Azazeeri anaayozanga ebyambalo bye,
n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. N'ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi, n'embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, omusaayi gwayo oguyingizibwa okutangirira mu watukuvu, zinaafulumizibwanga ebweru w'olusiisira, ne bookera mu muliro amaliba gaazo, n'ennyama yaazo, n'obusa bwazo. N'oyo abyokya anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. Era lino linaabanga tteeka gye muli emirembe gyonna. Mu mwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi, munaabonerezanga emmeeme zammwe, so temukolanga mulimo gwonna, enzaalwa newaakubadde omugenyi atuula mu mmwe, kubanga ku lunaku olwo kwe banaabatangiriranga okubalongoosa. Munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Olwo ye Ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako gye muli, era munaabonerezanga emmeeme zammwe, ly'etteeka ery'emirembe gyonna. Era kabona anaafukibwangako amafuta, era anaayawulibwanga okuba kabona mu kifo kya kitaawe, anaatangiriranga era anaayambalanga ebyambalo ebya bafuta, ebyambalo ebitukuvu. Era anaatangiriranga awatukuvu awaayawulibwa, era anaatangiriranga eweema ey'okusinkanirangamu n'ekyoto, era anaatangiriranga bakabona n'abantu bonna ab'ekibiina. Era lino linaabanga tteeka gye muli eritajjulukuka emirembe gyonna, okutangiriranga abaana ba Isirayiri olw'ebibi byabwe byonna omulundi gumu buli mwaka. N'akolanga Mukama bwe yalagira Musa.